Bakansala ku ggombolola y'e Nakawa balayiziddwa okutandika ekisanja kyabwe. Okulayira kuno kubadde kukubirizibwa omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakawa, Alan Gakyalo. I, Kajubi George Willington, solemnly swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Uganda. So help me God. Obwedda buli ajja okulayira ajjira mu kakodyo ka njawulo. Bangi ku bano babadde bawerekeddwako abawagizi baabwe. Oluvannyuma lw'okulayizibwa bakansala basuubizza okutambula n'enkulaakulana mu bitundu byabwe. Bukoto 2 ngenda kufuba okulaba nti ebeera ku ntikko, Nakawa ebeera ku ntikko, Kampala ebeera ku ntikko ne Uganda okutwaliza ewamu. Abantu bayonta okulaba nti obutale babulongoosa, abantu bayonta okulaba nti waliwo transport management system ennungi ne drainage management systems ennungi. Ensonga za kasasiro abemberedde ku makubo nakyo kyakusoosowazibwa. Kasasiro kyali mungi, enzikiza twetaaga ebitaala, kati kyetuzaako ffe ng'abakulembeze kulobinga ebintu bye tuleeta mu kitundu. Kyannaku nnyo mu bifo kesi bye yalambika okugyamu kasasiro w'olukale, tugambe ng'akatale n'ebirala, ekifo kyaffe kya Nakawa Paki kye bakiteekamu. Era emmotoka eza kesi ze deploying ekitundu kyaffe tebazisindikayo. Okwawukanako nga bweguziguba eno bakansala bwe basoose okulayira, olwo ne Meeya Ali Bukeni amanyiddwa nga Nobian Lee n'alayizibwa ku bwammeeya bw'eggombolola eno. I, Buken Ali Nubian Lee, solemnly affirm in the name of the Almighty Allah. Bukeni asuubizza okukozesa woofiisi gy'akwasiddwa okutumbula ebitone by'abavubuka mu ggombolola eno. Twagala okulaba nga tusikiringa abantu b'e Nakawa, abakyala n'abavubuka, ate abavubuka okubayambako mu bitone byabwe. Tulinamu bannabitone bangi nnyo, abakubi b'omupiira, abakubi b'ebikonde. Tugenda kukozesa ofiisi eno okusaka. Abadde akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti y'e11 era nga embaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi akuutidde bakkansala okussa ebbali enjawukana z'ebibiina bakolera abantu ababalonda. Era tulina essuubi nti ogenda kusosowaza ebizibu by'abantu ebibaluma obeera eddoboozi lyabwe. Kyentera okugamba bannange mu Paalamenti eyo nti yes, newankubadde tuli babibiina eby'enjawulo naye tulwanirira abantu ba bulijjo. Lord Mayor wa Kampala Ronald Balimwezo agumizza mu Meeya ne bakkansala abalayiziddwa nga bwe bagenda okuzza obuyinza mu bakulembeze b'amagombolola okusobola okwekolera kwe basoomooza n'abalabula okukolera abantu. Kwetaaga buli kansala okuba nti awa ripooti kubanga bwe kiri mu strategic plan. Si kansala kubeera bwezi ng'alya buli ssente n'abamu nga tebajja kutuula mu nkiiko, ekyo tekijja kubeerawo. Nze ngenda okuba supervisor waabwe. Mu ngeri y'emu n'abakulembeze mu ggombolola y'e Rubaga nabo balayiziddwa. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Uganda. So help me God. Kutembeta ensonga y'omwana gwa Nalukolongo kyano bwebere ku mwanjo. Twagala okulaba nga tuyambako abakyala abalina bu bizinesi obutono, kulaba nga tubongeramu, nga tukozesa ekibiina kya government okuba nga tubayamba asobole okuba nga bafuna entandikwa. Twagala okulaba nga tuyamba abo abaana abatalina mwasirizi okusoma. Tuyina bannyinaffe ne baganda baffe bannamawanga Abaeritrea, Abasomaali, kasasiro oyo bamudisposinga bubi era bamuteeka bo we basanga we bateeka kasasiro. So yeyo ensonga emu kubyandeetera n'okwesimbawo kuba ewaffe wennyini wenva kasasiro bamuteerawo wennyini nnyini. Mu balayiziddwa kwe kubadde ne Meeya w'eggombolola eno Saki Mbeeraze Mawula okuddamu okulembera eggombolola eno ekisanja ekyokubiri. I hereby declare that I will accept such election. 2, that I will faithfully perform the duties of the mayor and the station. Ategeeza nga bw'agenda okutandikira we yakoma mu kisanja ekiwedde omuli okukola ku nguudo kw'ossa n'emyala. Tukola enguudo zaffe, emyala gyaffe egyo emibi omuli Nalukolongo kyano, omuli Nabisasiro, omuli Barakata ne Lubigi. Emyala egyo minene nnyo naye mibi nnyo, enkuba etonya abantu baffe bafa amazzi. Emisolo gy'ennyumba nagyo agyogeddeko. Ennyumba abantu usanga omuntu amadde baluwa ng'ate ennyumba y'omwasula tugenda kwanga district ezo bazangu yozigonjoola
abantu abalina ennyumba ezapangisa balina okupanga bwangu so si ate abantu alina excited zaabwe ezija misomo gya private kisobole okudda ku ground gikole mu community eyo nga tuteekawo street committees ezigenda okuteekebwawo mu bbanga etono ddala. Kati ekirindiriddwa be bakansala mu ggombolola zombi okulonda basipiika kw'ossa n'abamyuka baabwe.